Abasuubuzi abakolera ku kizimbe kya Boost House wano mu Kampala bakiguddeko bwe basanze ababbi nga bamenye kofulu ne bayingira maduuka gaabwe ne babbamu ensimbi ezitannamanyika muwendo. Kigambibwa nti ababbi bano basoose kukuba kalifoomu omukuumi abadde akuuma ekizimbe kino n'oluvannyuma ne bayingira mu dduuka eribadde litunda ebintu bya MTN ne batwala ssente zonna ezibadde zikoleddwa nga n'amasimu tebagatalizza. Tulina ku kizimbe security yaffe nnafu nnyo tekyasobola kukuuma bintu by'abasuubuzi so nga twandirowoozezza nti omugagga yandibadde asobola okutufaako kubanga buli mwezi tusasulanga ennaku z'omwezi nnya nti ssente ezo yandibadde asobola okututeerako security n'eyamba ebintu byaffe netukozesa. Kyetuwanjagira poliisi etuyambe etwongere ku bukuumi kuba tujja kufiirwa nga ffe emirimu gyaffe singa forex yaffe eggwawo. Yo poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Alan Duswata yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Where is this couple?